eno yewiru ya taata taata agamba bwati ayi mukama katonda nsaba newogome gy'oli nga nziruka sitaani yakolimirwa bwe ntyo byempandiika bibeere ebyo ebiriyamba abantu bange bewankwasa okulabirira mu biseera eby'omu maaso n'okusingira ddala bibeere omusingi ogw'okwesigamako ng'ekiseera kiwangerera kituuse okunzijulula mu bulamu buno obw'oku nsi. Agamba nze Alhaji Muhammad Bazinduse ganaafa Mutumba Mabirizi okugulawo okw'okulama kwange nga 15 June 2009. Agenda mu maaso n'agamba nti okusookera ddala nsaba ayi Allah onsonyiwe mu ebyo bigenda binsobako gy'oli era nenzizaako abo bonna mu kulabako benanyiiza obubi mu ngeri emu oba endala bansonyiwe kubanga nange ndi kitonde mu bitonde byo bwe Allah. Eri abaana bange mwenna mbasaba mubeere ng'omuntu omu mu bulungi mu ssanyu ne mu buzibu mu nnaku nga buli omu alumirwa munne. Ayi Allah nkusaba obayambe mu byonna era Mukama Katonda wange wano we nkusabira bw'obanga otusiza okunzijulula mu bulamu buno obw'oku nsi nkusaba mu buyinza bwo bensazeewo okwesiga obasobozese bino bye ŋŋenda okuwandiika okubissa mu nkola era ne bekirikwatako basiime okusalawo kwange era bwe mbanga nnina bye situukirizza mu bwenkanya nga ngabanya eby'obugagga bye mbadde nnina nsaba onsonyiwe. Bino wammanga mbiwandiise ndi mulamu nga ntegeera era nga sirina n'omu ampalirizza awamu n'ekyo nga sirina ampa magezi. Zino signature ono jjajja Sebuliba Yusufu Nsereko w'ekyabazaala jjajja waali mulamu yali witness nga taata akola ekiraamo kye. Then ono jjajja Ali Nsereko ye mukulu w'olunyiriri yali witness nga taata akola ekiraamo kye kwa yabayita mu ofisi ye ku Buganda Road we yakisayiningira. Bano wammanga be baana bange benzaala. Ibrahimu Male ono yazaayira ettanganyika Tanzania enamba emu. Musa Male ono ye yasenguka n'afuuka ono yoyo eyansenguka n'afuuka omulokole era ne yeetuma Moses Solomon Male. Owokusatu Sirimu Mabirizi Rizi Mutumba ono ye musika ye taata waffe kati ali Bungereza era ffena tumuwa ekitiibwa kye kuba ye yadda mu bigere byani bya taata naffe tumukwatirako and we work together. Naye ye taata gwe yalona nedda oyo yabadda mu bigere byange. Then owokuna Muhammad Mutumba Junior taata ye Muhammad Mutumba ono ye Junior naye ate si ye musikaawo. Okitegedde bulungi era muto wange ono naye ali bwere. Faizo Sebatindira Mutumba ono muto wange bwali tubeera naye kuno. Then Edrisa Mulamula Mutumba si ye namba 6 ye namba 6 Edrisa Mulamula Mutumba tuli naye wano. Okitegedde waali. Then Shafiki Nsereko Mutumba Najibu ono ali Canada. Bebana abo buli. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Issue y'ensonga za DNA ekyase mu ggwanga nga nawe kennyini nkusomyeko mu mpapula z'amawulire ennaku zino nga mpulira nammwe mwagala okulaba nga muzuukusa taata yafa okusobola okulaba nga mukebera DNA. Embeera ya DNA ogitunuulidde otya mu ggwanga lyattu? Kansooke mbalo okulongoosa kino. Ffe nga famire ya Mutumba taata yafa ng'alambise bulungi nnyo abaana be. Ate abaana be binusu. Biki? Binusu. Otegeeza ki? Duplicates bimufaanana. Wiru egamba etya?
era wiru eriko baana ki eno wiru ya taata wiru kyekiraamo kya taata kyekiraamo kya taata tetujja kisoma kyonna naye waliwo parts zetujja okusoma naye ndoza nga tetunnagendayo kansooke njogere ku DNA in total. Yes. DNA ereesa obuze buli muntu alowooza asobola okukola DNA kwekebera endaga butonde obutonde bw'omuntu balabe oba maama yamuzaala balabe oba taata yakola ki yamuzaala balabe ddala omwana oyo w'abantu abo DNA. Now omuntu nga mulamu kazaala baana ndooza abeera waddembe okukebeza ndaga butonde naddala abaana nga bato naye omuntu awezeza 18 years amateeka gagamba waddembe okwesalirawo omuntu oyo omusajja ono oba omukyala omwana nga awezeza 18 aba takyalina obligation zino okumulabirira okumuweerera okumuwa ssente bw'aba amuwadde kiva mu kwagala kwe naye omwana nga tanaweza myaka 18 omuzadde abeera obliged teeka katala era bw'oba nga tomulabiridde ne mu kooti bakutwala osobola okuteekinga ki obuvunaanyizibwa nolwekyo at that juncture omuzadde yenna bw'aba alina kyateekakasa ndoza yandibadde akola ki akikola bw'aba takikoze nga bwe kyali bajjajjaffe ne bakitaffe nti awandiika mu will asobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa then bw'amaliriza ng'agenda naga nti eno ye wiiru yange asobola obutamwogerako asobola obutamuwa kintu kyonna era ndowooza ekisinza okusitula DNA by'ebyobugagga bw'abantu bye baleka oli n'alaba nti bigenda mu makubo abantu bataakolerera ate ng'afubye okukola ki obakolako eno ye wiiru ya taata taata agamba bw'ati ayi mukama katonda nsaba neewogome gy'oli nga nziruka sitaani yakolimirwa bwe ntyo byempandiika bibeere ebyo ebiriyamba abantu bange bewankwasa okulabirira mu biseera eby'omu maaso n'okusingira ddala bibeere omusingi ogw'okwesigamako ng'ekiseera kiwangerera kituuse okunzijulula mu bulamu buno obw'oku nsi agamba nze Alhaji Muhammad Bazinduse ganaafa Mutumba Mabirizi okuggulawo okw'okulama kwange nga 15 June 2009 agenda mu maaso n'agamba nti okusookera ddala nsaba ayi Allah onsonyiwe mu ebyo bigenda binsobako gy'oli era nenzizaako abo bonna mu kulabako benanyiiza obubi mu ngeri emu oba endala bansonyiwe kubanga nange ndi kitonde mu bitonde byo bwe Allah eri abaana bange mwenna mbasaba mubeere ng'omuntu omu mu bulungi mu ssanyu ne mu buzibu mu nnaku nga buli omu alumirwa munne ayi Allah nkusaba obayambe mu byonna era Mukama Katonda wange wano we nkusabira bw'obanga otusiza okunzijulula mu bulamu buno obw'oku nsi nkusaba mu buyinza bwo bensazeewo okwesiga obasobozese bino bye ŋŋenda okuwandiika okubissa mu nkola era ne bekirikwatako basiime okusalawo kwange era bwe mbanga nnina bye situukiriza mu bwenkanya nga ngabanya ebyobugagga bye mbadde nnina nsaba onsonyiwe bino wammanga mbiwandiise ndi mulamu nga ntegeera era nga sirina n'omu ampalirizza awamu n'ekyo nga sirina ampa magezi kino kiraamu yenga ye mu mateeka ekiraamu kwe kusalawo kw'omuntu okusembayo yentobo y'omutima gwe era ekiraamo ky'omuntu kirambikibwa enkola yaakyo teri tteeka likikyusa oli bw'aba yakola will ne bw'aba yalina ebyobugagga n'asalawo biwambwaze abaana n'atabawa tomuvunaana mu busiraamu kikkirizibwa ekyo mu busiraamu kikkirizibwa kugambye kubambirabye nnyo mu busiraamu nkugambye oli asobola okusalawo okugaba ebintu bye mu sharia law
mu mateeka g'obusiraamu asobola okusalawo obigaba nga bw'aba ayagadde. Abazungu bawa embwa zaabwe n'embuzi zaabwe n'ebisolo byabwe ne kapa zaabwe emaali. Kituufu ekyo, naye mu busiraamu mu shariya mulimu amateeka genzize ngoberera. Mpuliriza, taata waddembe okugaba ebintu bye mu shariya, waddembe okugaba ebintu bye mu mateeka. Singa yali wabigaba mu shariya yandirese bamasheeke ne bagaba, teyandikoze kiraamu. Emaali ye yandigabiddwa okusinziira mu shariya. Nga bwe kiri nti omuntu waba takoze kiraamu, ebyobugagga bwe bigabibwa okusinziira ku mateeka agafuga eggwanga ge tuyita inheritance, law of inheritance. Okitegedde bulungi? Agateekebwa mu nkola family law, family court. Era nga awo kitegeeza nti administrator general yagenda okugaba ebintu, naye omuntu wabanga akoze ekiraamo kitegeeza nti any other person kabeera administrator general omulimu gwe kuyambako bano bawadde obuvunaanyizibwa ne bawadde ebintu bye okubifuna nga tebatataganyizibwa. Ewa administrator general ofunayo letters of administration. Omusika then atandika okugabanya ekyapa ne kikyuka, bwe kuba kukyusa byapa n'abantu asayiningira banne bonna bakole ki bafune. Waliwo okendaba ndi musajja mufumbo era nina abaana abawala n'abaana abalenzi, kyokka nga nabazaala mu bakyala ab'enjawulo. Very good. Abaana yabawandiikawo, abaana kyebuuzibwa beyazaala, kuba ekyo kyekikulu nti nazaala Kisubi, nazaala Male, nazaala ani, awo nga tetunnatuuka ku baana abo alina bwe yajja agaba ebintu n'agamba nti kuka F mutabani wange Musa Male yasenguka n'afuuka omulokole era ne yeetuuma Moses Solomon Male. Yegwe nalumwa nnyo nga nkitegedde asenguse. Nayogerako naye n'aŋŋamba nti ye yeesalirawo kuba muntu mukulu. Bwe ntyo nali sirina kyakukola olw'okuba nzikiriza nga Mukama Katonda aluŋŋamya oyo gw'aba ayagadde. Omugabo gwe nagumuwa mu kumusomesa ekitali kitono, wabula bazzukulu bange bazaala nga bakulembeddwa omuzzukulu Ana ne bannyina mbawadde ku ttaka lyange eri Natete ku ploti eyo eya wansi number 1049 block 19. Okiraba ploti ejja kutulwamu ebitundu bibiri, ekimu kitwalibwa abaana abo then ekirala muto wange. Now nze taata alina kyeyampa? Tonnamalayo. Tonnamalayo awo. Agambye nti ekitegeeza buli omu erina okuba erina okutulwamu ebitundu bibiri. Okiraba? Decimals n'aziraga. Olwo nno bafuneko decimal 8 ate decimal 8 endala nga za Edrisa Mutumba. Naye ogwo gwe mugabo gwe yezimbiremu enju. Agabye. Gwe tolinaawo? Sirina. Ebirala byonna yabiwa abalala. Ne bw'aba olaba ndoza. Ate taata yali mugezi. Ku buli peegi y'ekiraamo kye yasayiningako. Ndoza olaba. Eno signature ya taata. Era yeeno. Yeyo signature ya taata. Ono mujulizi tetumumanyi. Eno ye ya taata eno. Eno ya taata, eno ya taata. Ne ku eno page. Eno signature ya taata, neno ya taata. Ne ku eno page. Signature ya taata, eyo ya mujulizi. Ne ku eno page, kuba kiriko pages 8. Signature ya taata, eyo mujulizi. Then eno ya sayininga bwe yali agaba ettaka lye Rubaga. Buli we yawa ya sayiningawo signature ne wano wansi signature. Buli gwe yawa tegeeza tewali kukyusa. Ateekawo amannya g'oyo gwawadde n'asayiningawo. Then n'ogenda eno signature
bano baana irisiti y'abaana ng'etandise eno signature tugenda kubasoma then nogenda ku page eno bano bawala nabo bakontinuize signature ya taata ku baana signature ya taata ono mujulizi then tugenda ku page ndoza yesembayo signature ya taata era wano signature ya taata kati zino signature ono jjajja Sebuliba Yusufu Nsereko w'ekyabazaala jjajja waali mulamu yali witness nga taata akola ekiramo kye then ono jjajja ali Nsereko ye mukulu w'olunyiriri yali witness nga taata akola ekiramo kye kwa yabayita mu office ye ku Buganda Road we yakisayiningira now kyewunyisa olwaleero lwensoose okulaba ku kiramo zembale sirabanga ku kiramo akati soma amanyi nange nkiyize bano wammanga be baana bange njagala gwoba ogasoma andi akati nyinza okusoma n'olowooza ndi nange ndaba buli lyosoma ndiraba kansoke nzireyo wano bino wammanga mbiwandiise nga ndi mulamu era nga ntegeera era nga sirina n'omwampaliriza awamu n'ekyo nga sirina ampa magezi ekitegeeza taata yali soba ng'ategeera nga bwe tuli wano yali n'abantu abakulu n'atuula nabo n'abagamba muntegereko wano omukono kino kyekiraamo kyange ate bwe yali akikola yaba wabuwi kusayininga kiwandiiko kye yakoze teyakibasomera teyayibuuza ku muntu era talina gwe ne bana abasayininga kuba twababuza tekuli n'omu gwe yagamba byataddemu wabula yabagamba bugambi gwe sayininga full stop n'abibateera mu bbaasa ate teyakibawa ku olwo taata Ali yamuyita about a week later following week nti jangu nkwetaaga n'amwe bbaasa nga mwekiri ti kino kyekiraamo kyange taata yali amanyi nti aterese original will n'alinnya emmotoka n'agenda ekyabazaala n'alaba jjajja naye n'akimuwa mu bbaasa naye yali amanyi nti amutereseza original will ekitegedde naye taata bw'amala okukola wiiru eno n'agifotokopinga mu kala kopi n'agiwa taata Nsereko kopi n'agisigaza mu ofiisi ye kopi manya original n'agitwalira taata jjajja Sebuliba ekyabazaala now simanyi oba asobola okusoma simanyi oba asobola okuggakwata akati bano wammanga be baana bange benzaala okitegedde ab'obulenzi n'atandikira awo Ibrahimu Male ono yazaayira ettanganyika Tanzania enamba emu Musa Male ono ye yasenguka n'afuuka ono yoyo eyansenguka n'afuuka omulokole era ne yeetuuma Moses Solomon Male owokusatu Sirimu Mabirizi Rizi Mutumba ono ye musika ye taata waffe kati ali Bungereza era ffena tumuwa ekitiibwa kye kuba ye yadda mu bigere byani bya taata naffe tumukwatirako and we work together naye ye taata gwe yalona nedda oyo yabadda mu bigere byange then owokuna Muhammad Mutumba Junior taata ye Muhammad Mutumba ono ye Junior naye ate si ye musikaawo okitegedde bulungi era muto wange ono naye ali bwere Faizo Sebatindira Mutumba ono muto wange bwali tubeera naye kuno then Edrisa Mulamula Mutumba si ye namba 6 ye namba 6 Edrisa Mulamula Mutumba tuli naye wano okitegedde waali then Shafiki Nsereko Mutumba Najibu ono ali Canada be baana ab'obulenzi bameka 7 taata ng'ategeera ki bulungi tawaliriziddwa conscience ye eri clear talina gwe yeebuuzizaako bano be baana kati bw'abanga yawandiika nti bano be baana be n'asayininga nawo oŋŋamba otya okukola DNA okugyawo nga bagala kumenya ssemateeka ekyokubiri okugyawo nga baagala kugamba nti kati wiiru tezikyakola era bw'ogamba nti wiiru batukebere kitegeeza nti kati tutandise tufunye
kyetuyita keslo tya omuntu asobola okukola ekiraamo kooti n'ekigaana nga kirungi kituufu kubanga amateeka g'ekiraamo akikola ateekwa okuba nga ategeera bulungi. Ekyokubiri tawaliriziddwa. Ekyokusatu yakyekoledde kivudde ku ntobo y'omutima gwe. Ekyokuna alina okulambika obulungi ebintu bye, abaana be bonna. Ekyokuna ateekwa okuba nga ebintu byabitaddemu nga bw'ayagala byalina. Naye tuwuliddeyo ebiraamo forgeries nabyo tubiwuliddeyo. Forgery kitegeeza nti omufusi ye yakikola. That's a forgery. Tegede bulungi. Forgery kitegeeza nti omufusi ye yakikola. Abamu bageta ne balaga ng'omufu nti ye yakikola. A forgery is totally different from a will. Will kitegeeza nti ye yennyini yakyekoledde. Pastor Mali tolabyeyo families ezimu nga abaana bagetaageta ekiraamo ne bateekawo. Ebyo byonnambi anti ekyo kiba forgery. Kati for this is not a forgery. Okay. Eno taata era eno signature ye. We all agreed twatula ne meeting. Meeting ogiraba abantu abaalimu. Ne taata? Family. Okay. Family. Okay. Twali abantu 54. They all signed in the signatures zaabwe. Okay. Okiraba? Nga twagala okukakaza buli omu akakasa kino kyekiraamo kya taata ye signature ye. Kira batandikira eno abaali mu meeting ne bamalira eno. So oliwadde mu kikwata kati wekiba nti ffenna twatuula all of us agree nti eno wiru ya taata. Bw'oba oyagala tukole eddiini nalifayinga wiru soko okakase nti ekiraamo si ntuufu. Okiraba ne wiru nga ntuufu taata kuba n'abaana bonna talina n'omugweyiga. Actually he authenticates nti bano baana. Kati wali twasomye abaana ab'obulenzi bali 7 nga kuliko ne Yazaire Tanzania. Kati tutandika lisiti y'abaana ab'obuwala. Lisiti eyo abaana ab'obulenzi batandikira wano ne bakoma wano, ab'obuwala batandikira wano ne bagoyinga overleaf ne bakoma wano. Era olaba taata yasayiningako. Yakola ki? Yasayiningako. Kati ab'obuwala be bano. Mariam Babola Mutumba ono mwannyinaze yafa 1984. Independence Day. Taata yateekako ono Mungu yamujjulula. Ne tumuziika nga 10 October 1984. Era taata ono yafa. Then Sarah Namala Mutumba ono mwannyinaze ali Bungereza. Kati ye muwala nzirako ono oluvannyuma lw'omukulu okufa. Then Mzee Fatuma Night Naggawa Namboze Mutumba ono yafa COVID mu 2021 ye yasooka okufa. Then ne wayitawo ennaku 2 n'omulala n'afa. Then ne taata n'afa mu 2021. Then owokuna Rema Nababi Mutumba ono tali kuno ali Bulaaya. Owokutaano Farida Nambalirwa Mutumba naye taliiwo ali Bulaaya. Then ow'omukaaga Shamim Mutumba ono waali ali Lubaga. Then Zainabu Nalunga Mutumba era tata wanaateekako nti ono Mungu yamujjulula y'omusanvu. Zainabu Nalunga Mutumba. Ow'omunaana Saida Nantege Monero Mutumba ono waali ali kuno. Then ow'omwenda Shamsa Safina Mutumba ono bambi yafa ng'ennaku z'omwezi 15. Yafa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwa June 2021 ne tumuzika nga 18. Yafa COVID. Jjukira oli night ye yafa nga 13 ne tumuzika nga 15 June COVID-19. Taata alyoka afe nga 19 tumuzike nga 21 June. So that month of June is a very traumatizing month for us as a family. Then ow'ekumi Safina Nassozi Mutumba ono waali Sophie mwannyinaze. Era tukkaanya bulungi
then Nuru netunze Mutumba katono mwannyinaffe ali Bungereza yomu ku bato yakanyinaze kano gye kali then owe12 Janet Nantumbwe Mutumba Janet naye waali Mstegede A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Abasajja abali eyo ze ndowooza kye kiseera. Omukyala bw'oba tomutrusting, you can do it early enough. Abaana bano bwe bakeberwa nabo babeera traumatized. Bakosebwa ffe tetwagala trauma. Ekirala abakyala ndowooza kyandibadde kigwana okwongera okubeera abeesigwa kubanga kyabulabe n'obeera n'abasajja babiri. Ono akupangisiza ennyumba, ono yakola ku nviiri. Ono bw'akuvaako leero, ate ono n'akuddako enkeera. Oba ono akuliko misana, omulala n'akuggyako ekiro, ojja kufuna olubuto onooluwaani. Obalaba nti muzaala abaana. Waliwo yazaala abalongo bw'ati. Abazaala abalongo nabawulira. Yazaala abalongo. Omu wa mulala. N'omulala wa mulala. Nabadde ne dokitoli. Ono yali omusiguze yaliyo misana. Olweggulo ne yibaka ne bbaawe. N'azaala abalongo. Babiri ewa musiguze nakato wa bbaawe. Akati ebyo byonna ate n'ekirala ndoza twetaaga ne carefulness. Lwaki abaami abamu bakyala bamwe mbanenye nga mweddako olw'ensonga tulina omuze ogwajja mu ggwanga era ne mu nsi. Mujjukira era yali Pastor Mufere Gilbert Deya yali munna Kenya nga beesinze Bungereza Gilbert Deya Ministries nga akolagana n'abasawo ne babba abaana mu malwaliro ne babatwala abakyala ne babawa abakyala ne bagenda nabo e Bungereza ne badeclaringa nti bazadde miracle babies. Mulimu n'abakyala abazungu abajjanga kuno ne bafuna abaana e Kenya kati ne babatwala ne bagamba nti bazadde miracle babies. Kese eyo ojja ogifollowing ogiddemu. Omusumba yali mu ebyo. Bishop Gilbert Deya bamusibira e Kenya ne mukyala we nga babbi balabbayi bapanga obujulizi nti basabira abakazi ne bafuna embuto ne bazaala miracle babies. Era mu racket eyo bwe babakwata mwalimu ne bannayuganda nga bakolagana n'amalwaliro ne babbamu abaana n'abasawo si malwaliro n'abasawo ne babbamu abaana ne babatwala. Kambawe real life case mbeera Kawempe Mbogo Kawempe Ketfalaawo ku Mbogo kwaliko Haji Kawempe Mbogo twalinako Haji oyo nga wattutumu yalina mukyala we n'amulimba nti ndi lubuto. Haji nakkiriza nti omukyala ali lubuto. Omukyala n'atandika antenatal treatment, antenatal care. Mulago era omusawo eyamukolangako ye musawo eyazaazisa mukyala wange yali ku ddala lya Mr. e Mulago. Kakati mukyala wange bwe yatuuka okusumulukukira first born waffe dokita baali bamuwadde suspension oba agimuwakuwakubire nokwoyo ndoza ye yamuzaazisa then ku second kwe yali nina byentabusemu no kwoyo kwennyini kwe yamuzaalira. Kakati yali ku suspension naye nga ajja n'atulaba kwa twali ba clients be. Kakati suspension yava kuki muka Haji alaba ebyobugagga bwa bba tazaala mwana ayagala omwana amusibe bba asobola okufuna ku mugabo gw'ebintu. Ntegedde bulungi. Hajati akolagana ne dokita
dokita afuna Naalongo. Naalongo yazaala abaana aba naye yali wakulongoosa ng'alimu abaana babiri baabakeberanga mwe bali. Omukyala tebaamugamba nti alimu abaana babiri, yafunanga ntenentokeya ya mwana ogwo baagana omubuulira nti alimu abaana babiri ate nga bamukebedde akola kyabalina. Kati ekiseera omukyala oyo baali bamulongooseza bamugyemu abaana, kaakati ne Hajati bamuwa ekitanda. Akakodyo ako okalaba? Hajati bamuwadde ekitanda olubuta abakazi kwegaba bo mukufeekinga basoba, kubanga nze simanyi kisubi bw'otumbiza lubuto n'olutumbiza n'otambula ng'olubuto lunene lulabika lulimu omwana bateekamu n'ebintu. Haji nakkiriza ate bw'aba yegatta ne baba tategeera kubanga bw'oba okuteekamu ebintu kimu naye ate wali mu buliri buli omu abeera naked, kitegeeza nti alaba. Naye nze neewuunya amagezi ga Hajati, obwongo bwe n'obulabbayi bwe, engeri gye yatumbizanga olubuto baawe asobole okukkiriza nti ddala ali lubuto. Kati balongoosa omukyala bamugyamu abaana aba, bamuwaako ogwo owokubiri bamuwa Hajati. Hajati eventually bamusiibula ddeeka n'omwana. Omwana yali wa buwala. Family kati omu ku basawo bannansi bano ba assistants bano abataali mu ddiru ya kubba mwana yalaba ajja okulaba Naalongo, amugamba Naalongo bweza luwoneko ko omukyala nti nazadde omwana omwo nti babadde babiri ate baalazeewa nabaddeko okukuzaazisa. Hajati yasimbudde dda taliyo mu ddwaliro. Kati batandika okunoonya bakola ki, dokita bamukwizinze bamuwadde suspension bakoze eki. What I later learned nti nga omwami w'omukyalo oli Saalongo ne Naalongo bali wamu bagoba ddiiro ey'okununula omwana waabwe. Dokita yafa naye ate nabo bafa mysteriously era awo we byakoma. Dokita Haji akitegeerako nti omwana ono ow'obuwala si wuwe, era Hajati lwe yafa Haji ayimirira ku buko bali mu lumbe tebannange nti Hajati yazaala omwana naye omwana oyo si wange era sisobola kuddayo naye, famire mwe mumanyi gye mugenda omuteeka. Omwana oyo yaliko ebizibu, yandeetera ebizibu, katanyingire komera. Nina mukwano gwange twabeeranga naye si wala nnyo, yali musajja musiraamu mulungi nnyo, yalina mukyala we yazaala abaana, naye omwami ono yali musuubuzi, yavanga kuno agenze Dubai, South Africa, wa Japan, aleeta trailer ne trailer z'ebintu, naye alina problemu ya sukaali, diabetes. Era ndowooza abasajja abandibadde beekebeze nnyo oba be bakazaala baana oba si bakazaala baana be balina sukaali, diabetes naddala owa waggulu, kubanga diabetes oyo bagamba ti affectinga nnyo fertility ey'omuntu. Nolwekyo kisubi oba omanyi nti olina sukaali sirinaamu n'ekimu, bw'oba tolinaamu tewali nsonga lwaki ogaana abaana mukyala wo bakuzaalira oli katebule bonga kati wali nsonga lwaki odawutinga abaana mukyala wo bakoze eki, naye sukaali kati omwami ono bambi yali mulwadde wa sukaali, era lumu aba ali ku trip ye ebweru sukaali n'alinnya ne bamu hospitalizinga, amugamba sukaali wo nga mungi, sukaali yo na affectinga fertility, takkiriza kuzaala. N'amugamba nti naye nina abaana, naye nti olina abaana, nti sikiwa kasukaali wono alabika tasobola kukkiriza kuzaala. But anyway bw'oba tofaayo oyinza obbakebeza ko ye nyinza obbaleeta mubakebera nti no problem. So omwami yajja ng'amatiza mukyala we
nti njagala abaana bamperekereko ebweru bakoledde tickets buli kimu mukyala ye bw'abeera kuno alya bulamu talina buzibu bwonna omwami agenda bweru n'abaana nga bakebera omu ku omu baali abaana ndoza 2 3 bonna nga ddye nga ndaga butonde eraga si baana ba Haji ng'akomawo mu nnaku empitirivu naye yali alina bonding gy'afunye n'abaana bano kwaba abazaalira mu maka ge era abaweerera mu masomero ga bbeeyi abaagala kati nga abuuza mukyala we nti naye abaana bano baani ko mukyala olowooza oyagala kumpita malaya yombye amugambye nedda sikuyita I just want to know yayomba n'ayomba n'agawe kankima amazzi n'akiwaamu time n'amuddamu n'ayomba oba oyagala njako aga nedda si kyekyo nkwagala naye abaana baani ekyavaamu n'ayita ssenga w'omukyala n'amugamba ssenga nti ekikuyisizza tulina challenge wano ngamba munnange oyo ambuulira abaana baandi naye buli lwe mugamba ayomba buyombi kazi n'akaaba kati zapita malaya sinamuyita malaya sajja najjayo teyajjayo original copies eza test results yajjayo photocopies kubanga yandizikutte n'azimira aga ndireeta obujulizi obulala ajjayo copies aziwa senga yali mulabufuko n'azisoma nga ziraga nti ono si ye taata w'abaana n'amubuuza mwana wa kijja kitya mukazi n'atulika n'akaaba n'agambya nti munange nali njagala okuzaala tubeeranga noono tumaze omwaka tetuzaala 2 3 buli seera nteekako pressure nange saalina kyakola naye ono omusajja ajja n'atulabirira wano driver waffe ye munange ye taata w'abaana sajja yakaaba n'amugamba lwaki tewambuulira kati omulembe guno bannange waliwo ne kizaalisa baana fertility center osobola okugenda ne babakola kyebabakola ne muzaala abaana ne baziboostinga ne bazikuteekamu n'ozaala omwana ate ng'omusajja yalina obusobozi bwa ssente so abasajja beekebeze kati omwami yali so broken era ekyavaamu manyi kye yakola n'agamba omukyala nti abaana baana bange nja baweerera nja balabirira saagala bave mu masomero gye bali naye gwe tujja kusigala nga twagalana naye omukyala kati ensonyi ze yafuula obusungu omwami kuba yasituka n'asengukawo nadda awalala nga lisa ayagala atandika obulamu ng'alina omukyala atamulimba yatandika okukuba endongo Haji yali atagenda mu ndongo Little Flowers nga gyasibira naye abakyala mubeere beesigwa bw'oba olina omwami bw'aba tazaala nga temufuna lubuto leka kugwamu subi naga nti kaŋŋendeko ebweru bampe omwana oba mubasamize abakyala bangi bagenze mubasamize ne babakola embuto abasamize abalala bagenze mubasumba ne babakola embuto era abakyala abali so religious nti bagenda babasabire bafune abaana ne bano bagenda mubasamize abo babawe bagamba nti bakebere DNA sibagaana ekyokubiri ndoza kyekiseera tulwanyise ekibba baana mu malwaliro kubanga nakyo kireesa obuzibu abakyala abamu bali totally honest mwesigwa naye bawanyisa omwana ate okuwanyisa omwana si kipya mu bayibuli omanye ekyalimu ozalaki kabaka Solomoni abalibwa mu bagezi simanyi mu kitabo ky'abasekabaka ndoza ekyokubiri essula ey'okusatu Solomon bamuleetera abakyala 2 bombi bamalaaya omu yeebakira omwana we n'amutta bw'amala omutta n'amukyusa n'amuwa munne ono agenda okuzuukuka ng'omwana we mulambo n'aga nedda agenda okulaba omwana we amurikogonizinga oli ye mwana wange n'abaana nabo omwana ayinza okubeera omuto myezi 3-4 niye amanya maama we abeera cognitive bulungi nnyo so akati Solomon omukazi amugamba ate omubbi yasooka okuwaaba
simanyi okiraba nti ono akola kyakayanira omwana wange kati Solomoni n'ababuuza nti omwana wani nti buli omu agamba wuwe n'agamba nti oke bandeetere ekitala n'agamba omumbo we njagala okwata omwana oyo omusalemu wakati ebitundu ebi eriiso limu neeno limu ennyindo neeno n'abanyubala wakati osalemu ne wano osaliremu wakati neeno wakati n'okugulu kumukumu buli omu atwaleko ekitundu omubbi n'agamba sebo kabaka bukyosala osaze bulungi bamusalemu tumugabane maama w'omwana n'agamba sebo kabaka nkwegayiridde omwana tebamusala wakiri bamuwoyo abeere naye naye tebamusalamu Solomoni n'atunuulira amaaso g'abakazi bombi n'agamba nti teri mukazi ayinza kwagala basalemu mwana gwe yakeera nkya n'azaala n'olwekyo gw'oli mubbi oli ye nannyini mwana era ne bakwata omwana ne bamuddiza nnyini ye ekyokubba abaana abato abawere si kipya kati abaami oluusi oyinza okujuuka ng'okebedde DNA probably omwana omu yataliwo kisoboka okuba nga mukyalawo we yabeerera mu ddwaliro baswapinga abaana ate oluusi ziba nansobi z'abasawo negligence kuba bagenda ne bazasayo abaana katugee bazasiza abaana 10 neweesanga nti ono bamutaddeko kataaga akatali kaki ono bamutaddeko kataaga bwe babazaala babateekako taaga babasibako ti ono mwana wa male ono wa kisubi ono woono naye kati bayinza okuswapinga tags oba nekasumulukokako nekadde wa kisubi naye nga ekyamazima kiri nti buli mukyala yali mwesigwa so nolwekyo ebyo byonna tubiteeke mu consideration era nze ndowooza twandibadde so careful twandibadde beegendereza nnyo nga tukozesa DNA era bwe kiba kisoboka twandigyewaze tupromotinge obwesimbu lwaki tubula obwesimbu lwaki omukyala asiba bba abaana abatali babe ate lwaki omukyala ayonsa omwana atali wuwe there are so many mistakes Gilbert Deya yali musumba naye nga mubbi apanga obujulizi bw'ebyamagero ne babba abaana mulowooza Gilbert Deya mu nsaali y'omu banaddiini could be part of the problem abasawo could be part of the problem naye ffe ewaffe DNA taata wiruye eri very clear era saagala kugiminya ate nammwe bannakooti balamuzi wadde mulina obuyinza naye muleme kutaganjula kubanga kemugeza ne mutandika okukuza DNA ne mugisukkulumya ebiraamo kitegeeza nti mutattanye structures zaffe ne families zaffe mugenda kuleeta entalo empitirivu ezitagenda kuggwaawo era mugenda kuleka ebijambiya n'amasasi n'emiggo bivuge n'abagenda mu malogo bagende kubanga baagala ki ebintu nze nsaba nti tusigale nga bwe tubadde DNA let it not be an issue ffe tetugenda gigendako kubanga taata yakola wiiru ate abazadde mukole wiiru mbenkaleginga okukola wiiru naffe era tugenda zikola kubanga ndoza buli muntu kyandibadde kirungi abeere ne wiiru ye nti bwe njagadde ebintu byange gwowadde tomuwa gwotowadde tomuwa gwowadde muwe ate bwe baba nga tebakuwadde musajja mukulu ali eyo leka kujuuka ate bwe baba bakuwadde katono kkirizaako ne kati ndaba buli wamu ntalo nalabye mukwano gwa Sheikh Muzaata ate bijja babikayanira nolaba okwegamba omuntu kuli mugasa ki okulya ensi n'agimalawo ne naasubwa obulamu bwe